Kasago jagwa gwe mutwe ensenene. Gwe semato biwujjo byemmana. Gwazito amanege gakulinga bloka va ku Gravity. Si mwana wa nnyoko. Gravity wa muzika Masaka. Tokuba nnyimba ze. Tewamukwata contract. Yasanyingana mu ntayagala kubeera global. Va ku Gravity opromoting Dax vibe. Va ku Gravity ofule Mickey Wine global. Va ku Gravity ofule Titi global kubokola ne Titi. CBS yonna mwagisuula mwajeta mwabawulize bagikowa. Mwe mwasula abayimbi bawa ne promoting ba Diamond. Omuntu anagenda di global ngo gameka tikiro mukode statement nti ayogera ku Gravity agana nyimbaze. Musire wa misa kine muli emmere y'obwerere. Fula Mickey Wine global kubanga gwe kikuvumya abayimba owagira Kyagulanyi. Mickey Wine wali ne sipoli njiwe. Ngono mwakuba Gravity mmutaleka kivu kya Mickey Wine mukafakalinga ediro. Ngamulo wazanti Gravity ajja kugwa. Gravity weyagana okugwa era mufukide kizibu. Watenda linga Gravity wa musubula omubanja. Dax yakubya abantu wanejjinya bamusiba. Ali yo omuntu omuganda alina gwe muntu gukulinga omujonkezi. Gonna ndoza manyo nyoko era pa mu lusuku n'ogwa wansi. Kiringa ba TikTok bamazeka abantu emirembe. Befula baserebu. Agenda mu dduka nga yebikiride. Munze kuba bulango. Kwali oyo musiyazo atambula bigulo yo simanyi yani. Bali wali wa mama gadget wali bafuke byenene byenyenyaza. Mulekera omanyira abantu. Nze tonjogera ko kwasikogera ngako. Mulekera okufefula bakitanyo ku YouTube channel wa mwina kana kakaza kadiba. Mbwa ina ipusimanyi no muzigo. Yena yagaga atayiro na basajja. Kati yagumpuguma agenti viki. Yena alinga ebikute bigere alinga ebisinziro byabasezi. Yena alinga kinje kikute bigere yayita no mulungi. Yayita wachala agenda bagenda ne badda ne bakubaganya matako. Omu yabana antama abayane Doni Kulisi. Iyo naye Brown Sugar kisani n'abakina abe yakisinkana mu Stesen. Munsajja gwayagala gwe basiba. Gwayagala yaba mufere. Gwayagala yaba iro mubbi. Gwayagala yabula. Yebi gwayakana nina kwa makomero baruzira. Yono mudugavu. No bulungi no busala. Okwa bana no bulungi nga nazo kiba kizibu. Gwe gwakabera kye kibambulya kya musajja. Weta ko kwesabira. Be bakaza bali mu zakedi ze Kampala wano. Osanga mukazi mu akedi mu dduka. Nga dduka buli mwezi ya milioni 4. Nga kapita gwalina mu wa mitwala 3. Naye nga akera kumacha. Akera naita akatogo, naita obutunda, naita enswa, naita empafu za kamali, naita kabalaga wa kamali, obunyama bwali ne buyitawo, naita obuji, nakola makeup olweggulo. Batanda kola do mutwalo. Ne kyatuna mutachina. Otukade kuduka nga tebagala kuguza. Noka katoka meka nga batunda bati. Batunda ebitole tole kubanga abana sajja mwana nga bana basaswe duka ero yimi. Era bulwanyuka. Gojogenza bakazi mu market babanyuka badda baka. Abasibe enviri. Abakazi munana ne mukwato omuntu omuntu bawunya ne mbala kasatu genda bakimira mbati. Abakazi sembi mu. Ale mu buso. Banga ne bamba bwati. Onakola kavino nakola ne bakwato omutwe. No banga bagenda okusaddaka. Kumbe bategeddewo. Baga babaze kola. Nze bikazi byanta banze nakowa bikazi. Ensonga kisagala bakazi. Zasanya na mukwano gwa mukazi nsasa mukazi adena kandi fufiga mukwano gwange. Ondaba bulabi. Ondaba bulabi. Mikwano yange baba mafina baba mama bange. Sagala. Abakazi bakwe bamba mu ne bakwata omwana omubo mukazi omu. Ne bamukwata omuntu abantu 8. Mbo basiba mutwe. Bubusibo sibati. Onasikama nakwata ruvino onakwata ne balegula. Mbo basiba kumbe balina be bateze. Ogenda okola oluggulo nkola ako kasigeno kale nkola ko tumwa ne banyuka ne boolekere bibala batu beswani akatoge mene bajiranga mukaga onasima mufoko ne bwasima mono bwayombo ne bwasima ne batu myakanda kamne bateka kulia endusu bonna batu myomona anansi ne bayiwa kulia endusu ono wasoko oli abakazi ba market ntambo za mmere nzokora muzakedi ntambo za mmere akazi bali waggulu awo omukazi atakole kino kyakutegeera era wetegerere botogera ku kigambo kola otegere nti awotokola ove mu kyakali ogende okole ojja kuba n'emirembe mu bulamu bwo ng'ogenza okola otherwise okyakali gwe mulimu gwe musikambula emitwe okusikukola mukwano temukola mwekerawo okukola emikolo ne mutuwa budget ne mutufukira ekizibu tomanyi budget yange tesukira ngo kumukolo wange wadogusonda okola gwo mfukide problem omuntu atukana kukuya namwe abete masente mulekerawo kwete masente mutawe bannamu omunaje manjiza ko gundi mubanje yansubiza oba akusubiza kigwa nti akira akumma namwe abete mamulekerawo kiringa bana byakufuza abesimbi bengenda okusembyayo bobo kimanyi nga wesimbidewo am bobo kimanyi nti am yagambye okwesimba woddamu njasamire bulina yifuferi yesimbe wanonya amu ne musimbarozi yasabye ngone mu 7 baba lagira ko kwesimbawo nze PA wabasajja bonze mbakola appointment baba gamba
ko ndi mugende mwesimbe mwasamira mulinge ntiweza amatako amu mumfude ne mugwanga adduka mu mufukide kizibya adduka nokuduka nage Namibia yabaga makomu munabe yabufuzi nze ko appointment za amu munje somera mufukide zone tuka nokumvuma amanyi to ina wesiye ku bintu bya politician muri bana kubazibu oba mutosobola kubanga osobola nokwesimba ono kwa postazo ogenda kuchikiya bana okuleka obubbi obajudde lekera olonda je mizina era nze tumne mizina je simbe oneka mbere mu NRM mbagamba alali ekisoka sigenda kole mu kodo campaign siwagira munafu nga siwagira munafu omuntu omukodo sigenda kukola campaign wadde kwogera kigambo nakyo mulekera okunja Samira n'okumanyira muina mimwa muina abana mwe bakulu mubagambe bakola campaign bobo yagala kola campaign %. The campaign nzikolya mu 7. President His Excellency Fount of Honor gwe nkola campaign awala mwena mu %. Bobo ulanga tosa ku %, leave me alone. Nkoyo no mwana honorable Mavini tuya chovola bampagira Kalangwa chamani Kalangwa kuseke gonde ngalo Kalangwa South lunch nako minakusubweleza milioni 2 mutuvire ko dalanza sigenda bakola ya campaign atete munzungira ko mutwale wasale ntwale wa namyaro ntwale wa mwamu amu yafuka amu ne bujingo bujingo yakolagira ko wesimbe temweta abantu kwadusa mu gwanga lyabwe temweta abantu kubeta teba omuntu wali wesimbe wamubuza ati nyene nesimbe ogenda kunyamba nebitavujjana nebikuzungira ko nebituka nokuwalana baba gama ati mwesimbe otugenda basupportinga ona kwa bakoze ko appointment zabwe oyo najja mu nempana akufuma ko mu myenda myalo gwala tutewa nakugamba ko ntwale wani nola bane mizine minyono nga necho kule wakawe tachina mbona yesimbe okujja kulembera abantu no butune bwina no buchaina no bujonjo mu maso obede no bujonjo nyuma wafana watya nawe wesimbe yagala kulembera abantu habala batamivu nane no mukazi ekawempe wa mukulembezo nansana ajoko gena kakati nafata gala kubuza kumze nga wunya walaji azane botre limu omwenge mukazi ade mu kigo ekyakyenvu naye yesimbe atera nga mukulembeza still chovola muzayi mu wadde obuzibu ekifo kimu kiriko abantu 8 mwenna teke mukula muzayi akuwa kyakwa kujemu nete mwesimbe omuntu mwagala kuvuganya seke fusa seka nakalu man bagana kwete mwesimbe ona beko muzayi wesimbe ona beko gundi wesimbe oli akwe cent of them nenga te wesimbyewo nona abatulanga ebisimu nambo nabo besimbyewo muli mukubonya abanya sekretary jeno muli mukutawanya sekretary jeno kubona abana kwogera namwe mwawu muzeka bamu ne woso to ina awo bebe bitalo na sami mu marende twako watukozesa abantu abakozesa abantu mulekerawo muko bakozesa mutakozesa nga TP ombaka obuchago walonda buchanga itamira yako meona kubuzako omumanyi tolo ndala wakajanja tolo ndisabusiru zangana konda musabeni nzile wale wange ntuna bwenti Lord Mayor nda Ibrahim Kasozi ntunule MP Kampala Women MP Kampala Central nonde nisa kabanda nzile waka Kampala District nondeke nyange Sofia ntule sagala kumanya binala kafodo mkasasi ogasia lolo mbaza kuchalo biwu mpuguma nyini eno security alert muntagingire Uganda Police omanyi mwekwasa nyo nti temwategeera kati mbagamba omufere addako okuyitamu ye Kadingo asolooza taamu egenda mbu sente za kumuzza mu kalulu kagamba nti President Museveni yamubba ku luli akalulu ke yannyonnyola banna Uganda nti tekalina mulamwa tekalina makulu dikiteta yakategeka olwaleero asolooza sente kuva mu banna Uganda nti bagende mu kalulu kamanyi obulungi nti ne bwe bagenze mu parliament era ebyenaaleemu bye biyitawo kati Kadingo alina plan eyitamu akudalira ne banna Uganda nga ali mu America mu nyumba ye eri ebeera mu Solomoni era Uganda Police mbalabula akasajja mukakwate nga tekanna kuba banna Uganda ku mutwe akasajja kafera government ne kali eza iPod ne kafera abazungu paka lwe bakabuuka kati kaze ku muntu gwe kagamba nti munaku yaba akasondera sente okudda mu kalulu tekakuwanga ko mbalirira zino ze badde bajja mu government ze kabadde basolooza ababaka ze kajja mu film akasajja akagamba bannansi nti firimu egenda kujjako dictator olwaleero kabasolooza mu sente nti kadde mu kalulu kekamanya obulungi nti dictator yakategeka Uganda Police mukolere ku muntu wa wansi mukwate Kadingo nga tannabomba mbabulira Uganda Police mukwate Kadingo nga tannabomba kana amala agenda mu America nakudalira banna Uganda tugenda kusala ke kitebe kya police naggulu Kadinga apeza abantu nga mulabe mirundi mingi wano yatisa abaana b'abantu abatadde mu firimu nti yejjako dictator ne guno gwaka dictator akyaliko natugamba Museveni tayinza kumalako myezi 2 nabyeza iPod nagana okujja mu meeting nasolooza ababaka wano natunda Victoria y'abana Uganda omusango nagujja mu kooti olwaleero abasolooza kyerere
ali ku ttaamu egenda mbalabudde Kadinga anaatera okuyitamu n'ebintu bye byonna yabitwala dde okuva mu nju ayagala kubasolooza zinaatuuka ebweru abavume n'obusiru mbalabudde Kadingo ye mufere addako okuyitamu ate bw'ataba mufere kyekimuza mu kalulu k'amanyi obulungi ntagenda kawangula era ababaka be basondasonda abo bagende mu parliament bakoleyo ki waliwo kye baali baganye mu parliament ne bagamba nti kino tekiganye okuyita lw'ababaka ba Nuupu parliament etalina makulu ojagaza ki obwa president bw'otasobola kuwangula lwaki osonza bannayuganda essente obugendemu ye zaazimba ebyo ebizimbe biri mu mannya go ebiwooteeri na biki zoozijjawa nga tolina ssente zidda mu kalulu olaba ne Katumba oye asobola okwefacilitatinga naye ate gwe Kadingo addamu omufere okuyitamu ng'oggyeko Doni Police Kadingo abagala okugenda ebweru saagala kubalekerayo mukisa kusisinkana bafere emirimu egitambulirawo ate nga ne input oteekamu nga visa ekuli mu ngalo Kelvin Kayanja nzaaba najjo ne kampani ezo ezaweebwa license gavumenti zenkolagana nazo kati twetaaga abawala n'abalenzi 150 mugenda kuba mukola ku bisaawe bya nnyonyi nga bakiriina n'abaaniriza abantu n'abo abasobola okukola mu restaurants nga bawaiter ne bawaitress salale bakiriina kamu 3 bawaiter ne bawaitress milioni 1.8 mujje mukole interviews zigenda mu maaso bakusuza bakulisa bakujjanja bakale noonyako ku namba yange noti 77625 oba noti 7765418 ogenda kuba omfuna butereevu naye montagingire Uganda Police kubanga Kadinga anaatera okubomba kati gwe njagala kukwatako ng'ebbere mutima gwa mbogo naye kati lyo yayonsa gondanga bogoya akati nkwate ku bbere bajane anayoza bajo mwabazalanga batalifu ate kakati fa abasajja ne tuzala abaana bibi naye kakati gwe nasanga osobola okujja yebbere omusajja jakuzala yekendula eno wansi obeeranga ina obu nasanga osobola okujja yebbere omusajja n'adduka mu loogi omusajja agamba olaba omuzimu n'omusambwa ebbere lifaana n'omusambwa weyogereza senga mama Flower akusanga unakutipa oluyimma tu sokoleke bajjo batugamba twala baluliko gundi nga wayanjula bituufu oba stand ani ugwe nga wayanjula bituufu oba stand oyo mukazi gwatu waliwo omuvuka amuyita Kafuko yangula mutulireko mukolo gwe kati nze bapangisa okuwasiza abantu ku mikolo waliwo omusajja nga ali weeru ampereza milioni 12 sikombanga koze sola kisinga mu public bajjo omukolo ogweganye nasanga tompayi omukolo ogweganye gwegamaze mweganidde wano ku mpewo mweganidde wano kubanga nali mupangise bapangisa kakati olaba nasanga obanga olina ebizibu kakati obanga olina ebizibu nze wendi onkubiranga simu n'ompangisa n'enkoyanga nonyimirirawo kunanga kubasajja bebweru kati kankubire nasanga ekintu bajjo onoli ekyeggulo leero oli mu nsi ki nasanga oli mu nsi ki ndi mu Netherlands kati Netherlands osobola okuweereza omusajja n'ayanjula ekifaananyi nange nali ekifaananyi ky'oli musajja mu Amerika kati gwe n'olaba embaga n'olowooza nti bajjo yakyadde naye nalinga ddame otokimanyi nti nali active ddame kati okimanyi osobola okuweereza ekifaananyi okutegeka omukolo ogwo byonna ebyaliyo twabimanya paka toyina kyomanyi kubanga sanjulanga olina kati ndi singo nkuteba mafulawa wale kati mama Flower alina kyamanyi mama Flower ne mufumbiro bamugoba teyaliyo bajjo leero teri kyaggulo obuzeeko kakasa batya era enkya tonneekwasa ani agenda okunyima ekyeggulo nza talina mukazi ani agenda okunyima ekyeggulo mukazi kofumbe kuba alina essajja sirina wadde ekiyenje mu nnyumba amazima gennyini nsola nzekka bajjo ate oli omwana oli omuwala muwala ki yagamba ono kizigo omwana amweganira dde nagamba ebyange n'oyo byali bya one night stand gwali mulimu n'afunirayo ebizibu ku jobu ezo baziyita jobu hazards okola omulimu nga weeryamu kati nasanga oba weeryamu nojja n'okola accident n'ofuna olubuto nze mba n'obuvunanyizibwa ku lubuto njagala tubeere realistic naawe labirira omwana bajjo leka kuba ati omwana mulabira nze teri mwana wange gwe sirabira naye mbadde nkugamba abantu baddira ebizibu by'emirimu gyabwe ate ne babifuula ebizibu byaffe kakati kati nasanga tugambe weetonda ebyo
yawooma mbuuza kulaba discussing abakazi kati gwooma batowooma lwaki okajja tebanakuwambe kale wawoomerwa kati okuwoomera gwe mba nawoomera basawoomera ofune mujimbulira ekituufu kubanga okuzaala ko tetuswakubuuza nti oba ebuguma eyo yalabikirawo ejjidde ayitawo kati njagala ompulirize nkusomese ne Lwasa azaala yasinga akasolo akampi mu Uganda okuzaala tekiri jayingiza waliyo ebbugumu okuzaala nasanga wuliriza akankusomesa kati okuzaala tekyetaaga saizi tekyetaaga buwanvu okuzaala ne mukatikiti kakamu osobola okuyiwamu n'ozaala okuzaala tekwetaaga sayansi ompulya bulungi okuzaala tekwetaaga nti nasanga awooma oba tawooma azino nga zigakutteyo ng'oli ali mu ovulation kyebayita ovulation okimanyi of course ovulation okimanyi batokimanyi ani atakimanyi